Abavubuka babbiddwako laptop ne bekolamu omulimu okulaba nga bagenda ew'omusawo Omuganda ababuulire ani agibbye. Awula ebyembi omu ku bano Alan Sematimba omusawo w'ekinnansi amwefuulidde n'atandika okumukuba emiggo emiyitirivu ng'agamba nti ono ye mubbi. Waliwo omukwano gwange laptop ye yagula. Webula twali naye ffenna ku pati emu neebula. Kati yansuubiriza ndi okuba nti nze oba yagenda nayo. Kumate ne bankubira esimu ne bangamba laptop yabuze. Waliwo omusawo Omuganda alina amayembe gakebera gwogera. Kale batubuulire ani yabba laptop. Sematimba ow'emyaka 22 ategeezezza nti okugenda ew'omusamizi ono Tone Ssenyonga omutuuze ku kyalo Omulago mu Mukono Central Division mu municipality y'e Mukono kyaddiridde William Mukibi nannyini laptop okumuwalawala n'amugamba nti oba nga agamba nti si ye mubbi wa laptop akkirize bagende ku musawo Omuganda ajja okubabuulira amazima ani eyabbe laptop. Nangwa tugende omusawo Omuganda alamule atubuulire ani yabbye. Saagana nange mwana ne mayesere mubbi tugenda. N'olwatuuka mu ssabo n'atwawula bano negenda nabo banne eno baleka mu kasonda kalala nzandika mu kasonda kalala naggalawo oluggi najjako ettaala awo ennyina nigwo gyatandikira. Ono agamba nti ebyembi bwe batuuse ew'omusawo Omuganda yakakiddwa akkirize nti ye yabba laptop ye kye yagaanye. Nankuba nga ankakatimukkiriza nti laptop bakola ki balina nga simanyi eri era banganye nnyo olaba nasaako ettaala nemutana nankola yasaba kumubeera mu nzikiza naye nasaako nettooki y'essimu nemutana namwankuira mu ttaala nankuba nnyo nankuba nnyo ekeri najjamu engoye ze nafunya ebikonde nankuba ebikonde nanyiga nantuga mu bulago nanyiga eno wansi era atamidde nankuba ekigere kino waneeno lwansonga nti era aguddewo oluggi awo nalanga bagenda kunzita okudduka ekikono omufuluma waabwe. Sematimba agamba nti yalabye emiggo egimukubibwa tegisalako kwe kufuna oluwenda we yatolokedde n'adduka okakkana ng'agudde mu ngalo za defense w'ekyalo kino Godfrey Lwanga eyamutaasizza ku bavubuka bano nga beesomye bagamba nti baagala kumuwalawala bamuzze mu ssabo ye ng'alaba bagenda kumuttirayo. Yagira abaana bangobe nga baleekana nti omubbi okusanga ku Godfrey yali kungaggalawo dduuka ali natuukira ku ye amagala Godfrey nti asaba yekunzita. Essaawa zaali 3:30 ez'ekiro nze nga nzigalawo ofiisi yange wenkolera wali nempulira omwana ng'ajja adduka ng'abantu bamugoba nga bawogana omubbi wuuyo nga engeri gye bwali bwakiro nga bali mu distance nga simulaba bulungi ati bambi ye engeri gye yali yeetaasa nga yandabye nangamba Godfrey ntaasa bagenda kunzita. Nagenda okumulaba nga ye Alan nga mumanyi bulungi nga bajja bamugoba bamukubye yenna kati mukugezaako kumutaasa nga bo bagamba bamuzaayo mu ssabo. Naye mbagamba waba mubbi nti yakoze eki tiyabbye laptop waba mubbi temumuzaayo mu ssabo tumutwale ku poliisi if not tumutwale wa maama we mujja biraba enkya nga bo bagamba tumuzaayo mu ssabo. Sematimba nno asangiddwa ne maama we ku ddwaliro lya Mukono General Hospital ng'amututte okumujjanjaba oluvannyuma lw'obuvune bwe yafunidde mu ssabo nga mu kiseera kino tasobola kuyimirira tasobola kutambula bulungi ng'agamba nti yandiba nga yafunye n'obuvune ku mugongo era ng'ali mu kufuna bujjanjabi. Emikono gy'ennuma kuba baagikuba emiggo n'ebigere by'ennuma n'omugongo gunnuma gumuma nnyo omugongo muno munda muneeno afa munemba okukalawo edwaliro waneeno olinnuma ati omugongo guneeno gunnuma kubanga yansitula wanga nkuba unagamba nti ekigo ekiganda ebiganda nga nkuba ebigo nga nkuba ku ttaka bwati awankuba ku ttaka bwati nga wanfuula ne ku mugongo kubako emiggo era emiggo giri ku mugongo ebiri yankubako emiggo ku mugongo. Maama wa Sematimba Deborah Naroga ategeeza nti enviiri zaamuvudde ku mutwe oluvannyuma okufuna abantu abamulumbye ewuwe mu kiro nga bawoggana kyokka n'atasooka kuggulawo gye byaggweredde yagenze okuggulawo nga mutabani we gwe baleese ng'abavubuka bayitirivu bawoggana bagamba nti ono mubbi. Kati abe baamundeetera
ne tugenda mu ddwaliro twagenda mu ddwaliro ne bamukebera ne baga omwana bamukubye nnyo naye tulina okukola ki omuteekako empiso tumuteeke mu kitanda kati ne tukomawo awaka difensi najja naŋŋamba naye omanyi abantu bano tusooke twogere ng'abantu bakole ki bajjanjaba omwana bwe twagendayo omusawo nga yeeraga bwerazi nze nina eddwaliro lyammwe sirimanyi nze nina eryange nja batwala ewange ne tumugamba otutwalawa nti tugenda mu paaka ewa Saalongo Kiyaga twatuuka ewa Saalongo Kiyaga n'agamba bano abakebera sikani tebaliiwo nze bino bindwisa nze nja bivaamu koze ng'obivaamu otya wagambye ogenda kujjanjaba omwana. Agamba nti Ssematimba mu kiseera kino ali mu bulumi bw'amaanyi nga yeetaaga obujjanjabi kyokka nga mukiibi eyamututte mu ssabo n'omusamize bakyeremye n'okuwaayo obujjanjabi ekyabaviiriddeko okugenda ku poliisi olwo omusamize n'akwatibwa. Kati ne tugenda ku poliisi omwana naggulawo omusango nti baakola ki bankuba kize bwe nakomawo ne ntandika okujjanjaba omwana ezo ssente ezaaliwo kati nejjo bwe kudda ku poliisi ate omusawo nga ye yeewaga ezo ssente emitwalo 5 gye nabawadde gijja bamala siddamu kuleeta ki ssente endala. Kati nange nempulira nga sibitegeera omwana mulwadde nensalawo nengenda ku poliisi neŋŋamba omusawo tulina omukola ki omukwata era jjo zaadde sandoza nga 5 omusawo ne bamukwata era kati gyali ku poliisi. Ono agamba nti ayagala omusamize akakibwe okuwaayo ensimbi ezijjanjaba mutabani we okutuusa ng'awonye. Naye kiro zaadde sanga 9 naŋŋamba maama omugongo gunnuma sisobola kukola ki era essaawa zino tasobola kuyimirira bw'ati wadde okutuula obulungi. Kati okola otya ku finances era kati nze nkola ki nogamba naye munyambe eyo mumpoleeyo bwe mutyo okubeera nga mujjanjaba naye kati bo bakyeremye banjagala bakole ki bajjanjaba omwana wange era nsaba ne poliisi ebeere ng'omuntu yeekola ki emukwatira ddala abeereyo n'aladisi naye akole kyannyambe ne mama Fina yakulira abasawo abantu babakole ki abagambe bafeeko ku mwana wange omwana wange ali mu bulumi bungi. Omulimu gw'okusawula Ssenyonga agukolera mu muzigo gwe yapangisa mu kibuga wano nga mwe muli ebyawongo byakozesa mu kusawula abantu n'asobola okwefunira akasimbi akamuyimirizaawo. Mu kiseera kino Ssenyonga atemeza amabega wa Mitayimbwa ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kugenda mu maaso so nga ye Ssematimba ali mu ddwaliro lya Mukono General Hospital gy'afunira obujjanjabi. Kati Wilson oyo kojja wange bwe bakutte ne bamuteekako omusango nti yakubye abantu naye nga kojja nge talina musango omuntu bwe bajja lwe bajja ne bakola kino ne beebuuza ku kojja nga baagala kumanya nsonga ki ani yatwala laptop